Bobiwine n'abagamba Bobiwine Robert Kyagulanyi ne omulamuzi Byabakama chairman electoral commission oba kulira electoral commission meeting je mwatuula ni musooka kusalawo mu Bobiwine anominating bwe olunaku lumu ne General Modern King President Yoweri Museveni eyabawe ekirowoozo ekyo mugende mu munoonyi mugezi nnyo naye yabawe ekirowoozo n'agamba katukyuse tumuteeke olwokubiri Kawungeezi oyo murabe wa Electoral Commission murabe w'eggwanga alinga Osama bin Laden batya ojja kumbuuza otya singa olwaleero zino ziri sawa 2:05 z'ekiro singa twandibadde twagabanyizaamu nitutegera maanyi ga Kyagulanyi nga Bobiwine President wa NUP ne President w'eggwanga ate ngali nominated leero ali Kololo kitegeeza abantu bamu bandibadde Kololo abalala bali Natete ne Katwe nimutestinga mass crowd before campaign kubanga campaign tizitandika wadde bamunominate the President Museveni leero tizitandika leero obanga meka 9:29 I don't know next week kirabika kitegeeza enkya ne Bobiwine wadde agenda kubeera Natete kati singa leero saawa zino yandibadde Natete ne mumutestinga ne mumanya kubanga mwerabidde ngu 2021 tiwali campaign wadde campaign zaaliwo naye tiwali za kubeeramuko n'abantu twali mu covid akalulu ka 2021 twali mu covid kati eyali aleesa gambe babeerewo mulundi gumu owulira yali mugezi dividing crowds kubanga boja kurale ya NRM Kololo kikirizo obo kigane 75% abantu babulijjo banekolera za jange bali awo baja kulya omuntu aleeteddwa emmere taba muwagizi wo kati kweno opposition nupo ne Bobiwine waayo tibaleetebwa kulya bagira kuro kati no dividing anora singa mwakiriza hano iko mwakagudde kati encha nimukole ensobi endala nogamba beereyo naye Kawungeezi ate wali wagenda kulaga eryanyi wano tojja kulinnyawo ate bali kugamba ajja kulinnyawo mu mateeka jukira America embassy ya America wano negamba kyemanyi wadde America naye yogedde n'amawanga amalala googedde nibo ne batateeka mu mawulire negamba mubeere vigilant buli kigenda mu maaso
nga mujukira mu 2021 akarura ako tura webuze video eziri mu ze bakwata motoka ya polisi yagenda ngekuba masasi ani yakwata video ezo remember CIA weri wano oba timubimanyi kubanga ono yagamba tubarabise nimwerabisa bifata nabarabisa mubikora mutya kati oyinaye bivubuka basajja bayina n'abaana ewaka n'abakyala naga atojja kulinya wano niyo oli mukulembeze n'obulala wakaddeyideyi nga nze bayani Sky Soldier njagala linnya lyoyo amanye linnya lya Sky Soldier ku page yakozesa Sky Soldier n'olaba ne Kayibanda that is no inciting kibere mu mitima gyamwe kati tuli mu kalulu ate nzijugira President Museveni omwagala omulungi yagamba ebya politics kwetunula mu kamwa ngendo noonya kakiripa ako gyekali kati season ya bululu awulira kati bano jukira bajja mu kalulu bagamba protest vote ne babagamba tubarabise sawa zino electoral commission yebadde esigaddeyo judiciary bajanikada kati bagala kulabisa security n'okujungurura amateeka zizino ziri sawa 2 zigenda mu 3 kororo mwavuddeyo obendonge kyakwajja kati gwenkero gambe ngu muvaawo mwabataddeyo obudde bugenze kweri bwolowooza not calling your mind muba mwabaze bulungi nkuddirayo wali eyali mu meeting ate namwe ne musooka ku kifulumi nagamba ngu President Museveni anominating bo olunaku lwe lumu Bobiwine gwa nominating yali mutuufu mutestinga maanyi ga crowd mwawule mu crowd ezo kororo kulya tenti kutura mu butebe bano siba tenti siba kusomba buli wayita bamugoberera musooke mukikirize muri gwe mumala kukikiriza ngu side eno ya kusomba nakubagana eno si ya kusomba si ya kubagana remember 2021 tiwaliyo crowd ezo kati wabadde oyina kumupima kati before campaign muliwa naye katulinde ncha sawa za bururu naye bwatandikana waliwo n'abalinze kurayira si kyekyo naye bujja kuziba ngenda kunda